Yes, bangi mubadde mwebuuza movie eno eyasinga okutrendinga ku TikTok ne ku mikutu emirala muyinza gisanga wa? Movie eno yezimu ku ezo egisinga okubeera mu bazannyi abakyasinze okubeera ab'ekika ekya waggulu. Kino kiyindi oba indie movie eri translated by Video Omutaka ICP. Osobola gisanga ku Telegram account yaffe mu full movie ena parts emu n'eyokubiri zonna gyesiri. Osobola gyetanira yezimu ku movie esiri single trendinga ku Telegram account yaffe. Movies ezimu kweza abantu ze bagamba nti wogiraba toddamu kulaba movie ndala. Eno movie yazanyibwa actor kubamu kwabo ku bayindi abakyasinze ozanya movies ennungi. So osobola gitryingako subscribing ogende mu description okebera link oba okozesa namba esimbya 51 bagiyita batya erinnya nsubira mu maze oliraba ne Wesidaga bagamba ena movies erina episode 1 ne 2 bagiyita HEROPANT ena movie eno yekuzimu kwezo movie nnungi osobola gigezaako naawe atagirabanko osobola ogyetanira. Lwaki abantu bagimbuuza mumaze ebbanga nga mu requestinga tuwe HEROPANT ne HEROPANT erina amateeka agagikugira ogiteeka wano ku YouTube. So I think part 1 kweri wano ku YouTube but n'obu part obw'ekitundu kwebuli naye full movie gyeri ku Telegram account yaffe osobola oginyoonyaako erina payindi waigulu osobola gisangayo but mwebale ku subscribinga naye nga musubscribinge. Always ebera Jinja Media TV movie update HEROPANT the movie part 1 and 2 subscribe.